kakedde kwememula mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi so nga ate oluvannyuma akasana kasenga bwe kakubakubamu. Nze Agnes Nalukwago okutuusaako alipoota y'embeera y'obudde. Wabula tweziweredde saa 3 ez'okumakya ebitundu nga Arua bibadde n'enkuba era ng'ebadde n'enkuba ya millimeters 25 n'obutundutundu 9 wabula terira millimeters wansi wa 0.4. Kino kiviiridde ku mpewo enkalu ezikuntanga ziva mu bukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa ate nga zinnyogoga okudda naddala mu bitundu ebyo eby'omu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe era nga kye kiviiriddeko akasana okwaka nga bwe kakubakubamu. Wabula ate mu bukiikakkono tukyafuna enkuba ng'eva ku mukubo gw'enkuba kubanga gukyasimbyeko katono mu bitundu ebyo era nga kyova olaba ng'ebitundu nga ggulu bikyafuna enkuba. Wabula ate olunaku lw'enkya ku makya tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu ebyo eby'omu nnyanja Nalubaale ssaako n'ebyo ebyetoolodde olwo wasigadde akasana kajja kwaka nga bwe kakubakubamu. Wabula ate mu biseera eby'olweggulo tusuubira enkuba okutonnya eyo mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe ssaako ne mu nnyanja Nalubaale olw'ewalala akasana era kajja kwaka nga bwe kakubakubamu. Wabula ate ebbugumu ery'aggulu tulisuubira okutuukira ddala ku degrees 29 mu bukiikakkono wabula ate e Kasese tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku degrees 30 olwo mu nsozi ez'e Kabale degrees 24. Bwe tugendako ebweru w'eggwanga lyaffe ekibuga nga Mombasa, New York ne Rome tubisuubira okuba n'enkuba nga n'ebbugumu mu Mombasa lijja tuukira ddala ku degrees 29 wabula ate Dubai ne Moscow tusuubira akasana okwememula nga n'ebbugumu mu Moscow lijja tuukira ddala ku degrees 26. Ebyo tusobodde okufunayo okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde. Kansuubire wiikendi yagendedde bulungi, nkwagaliza ekiro ekirungi, weeraba.